mwebaza kubanga atukuumirwa kisa kina kusaasira kwe. Mbebaza abasodde okuŋŋaana okusinza okuyiga ekigambo kya Katonda n'ababuulizi abaweereza ababaddeko abasoose mbebaza kama bawo omukisa. Tugenda kusooka tuweeyo okusaba naye tutandika okuyiga okufa olwa leero okwa divine. Katonda affe mulungi tukwebaza kubanga otukuumye olw'ekisa kino okusaasira kwo. Webale kutuyigiriza webale okutuluŋŋamya otusaasire otusonyi obutali bukwiru bwaffe otusaanyize mu maaso go. Tugenda kuyiga tusaba omwoyo watuŋŋamya era tuyigirize era otukuume n'obukuumi obutwetooloole wa Yesu Kristo omulokozi waffe. Tusooka okwebaza Mukama ku lw'abooluganda bonna abasodde okulaba nga bakuŋŋaana okuyiga n'abagumidde okuyigganyizibwa okwatandika mwana wattu. Ebigambo ebimu byewuunyisa biri mu kitabo kya Great Controversy page 606 nkulu nnyo. Omwoyo Bunnabbi agamba nti abantu banawulira message eyo that the church is Babylon friend because of her errors. Bajja kudda eri ababuulizi babuuza these things so bintu bidala bituufu tinaye olw'okubanga tebagenda kusobola kubawa message eri convincing eri bwatu bayogera Mukama bajja kubajja twagala Bayibuli eproving ebigambo bino bagenda kusitula obusungu nga Abayudaaya baasula obusungu kwani ku Yesu Kristo bagenda persecuting abantu ba Katonda. Ekigambo ekimu kyengenda osooka okusoma luza nga sinaako kweyongerayo si kubanga tunoonya entalo naye kikulu nnyo. Lwaki ngamba nti kikulu nnyo? Osoma mu kitabo ekitwa Great Controversy ku mutwe ogamba nti nyakujjukira page eyo ku mutwe ogamba nti persecution in the first centuries. Omutwe nga gugwereko ddala wansi ddala wasemba agamba ebigambo bino bw'ati tubiwulirize. Agamba bw'ati omutwe ogusembera ddala wansi yawasembera ddala agamba bw'ati agamba there is another and more important question. Waliwo ekintu ekirala ekibuuzo kirina okwebuuza ekikulu ennyo era eky'ensonga. Agamba nti that should engage the attention of the churches of today. Kirina okubanga ekanisa zonna zikirowoozaako ekibuuzo kino eno kyekiriwa. Agamba the Apostle Paul declares that omutume Pawulo agamba bw'ati all of that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Nti wona bagenda okubeera nga batambula mu Kristo nga bakristaayo batuufu bagenda kukola ki? Kuyigganyizibwa. Timoseewo ekyokubiri 3:12 Bayibuli ebigambo Pawulo bw'awandiika agenda maaso n'agamba why is it lwaki kakati nno then bwe kityo that persecution seems in a great degree to slumber. Lwaki okuyigganyizibwa kuwebase nnyo ekiseera kino kyetulimu? Lwaki kulabika nga okuyigganyizibwa kwebase siga tunoonya kuyigganyizibwa no. Nekyo ekyenda persecution the straight testimony yereeta ki? Persecution singa enjiri ebeera nsongovu ng'ebuulirwa nga bweri yonyinyini egola okusobola okukola ki? Si kubanga omukristaayo abeera n'agamba nti gwe mukatuli ki? Lwaki tonkuba naawe? Si kubeera n'amuvuba buli kyoyinza okugamba nti kivumo amunyiize amukube. Kubanga tubira bwatu wayogera Mukama nga tunoonya ekibi persecution yegolokoka kubanga ekibi kikola ki? Naye aga lwaki kwebase nnyo okuyigganyizibwa mu kiseera kino agamba bw'ati mwenye sebenere tugenda mu maaso abooluganda. The reason is that the church has conformed to the world's standard. Kiri kimu nti kubanga ekkanisa eri ku mutendera gw'ensi gwekola ki? Gweriko. And therefore era lwekyo awakens no opposition. Tewali lutalo. Tewali luki abooluganda? Tewali lutalo. No opposition. Kibala nti osobola okudda ku radio n'olya nga bagamba nti muganda affe ono mukatuliki naye ayagala nnyo puroguramu zaffe ez'obwa Advent awuliza netava ku Prime Radio. Lwaki? Kubanga message eriko efaanagana nga balaye bakola ki? Manya yegakola ki? Agenda maaso naga ebigambo bino eno. The religion which is current in our day is not of the pure and holy character that marked the Christian faith in the days of Christ. Enjiri eriwo mu kiseera kyaffe kino eno siterina mpisa ng'eyo yaliwo mu biseera bya Kristo and his apostles n'abatume be
It is only because kiri kimu kubanga of the spirit of compromise nti omwoyo okwekkiririranya with sin n'ekibi, because the great truth of the word of God are so indifferently regarded. Kwa amazima ga Mukama gesa kina amakulu ennyo amatuku agaddala gajjaliddwa, because there is so little vital godliness in the church. Kwa waliwo bwa Katonda butono nnyo mu kanisa. Agamba that Christianity is apparently so popular with the world. Nti okwisa buli kyekimu neki bukwatagana tebalina nga batera ogamba badde babonga mulabe ekigambo ekyo banfanfe era kyewuunyisa nnyo nosaba Mwadiventi ng'atudde ne papa ku ntebe emu bateeseza ebibanyigira awamu. Agenda maaso n'agamba let there be a revival of faith. Leka wabeere okugolokoka okw'okukkiriza, okuddamu amaki, okurivivinga, okuzzaamu amaanyi nate okukkiriza, and power n'amaanyi of the early church, okwa ekkanisa yakola ki, and the spirit of persecution will be revived, and the fires of persecution will be rekindled. Nti omwoyo okuyiganyizibwa agenda kugolokoka, n'emiriro egy'okuyiganya abantu ba Katonda gigenda kukumibwa buki. Mulowooza lwaki Papa Benedicto yavaayo mu 28 n'agamba, Papa Benedicto yavaayo mu 28 n'agamba nti waliwo a group of small people, independent people, which disturbs the peace of the society, of the world, sorry. N'agamba wuma nti tulina okuva with a law to combat this problem. Bano fene teko kulanga banga ng'ekizibu kiriwa, and command all governments which wachiraba goluganda kigambo kivugira tulagira government zonna to work according to that law. Bakolenga basinzira kuteeka liriwa. They are fighting behind the scene, but soon they are going to come out openly and boldly. Kubanga kati amadini gonna gamaze okukola ki. The fires of persecutions are coming. Why? Because God is rising up a class, as the spirit of prophecy tells us. Agolokosa ekibiina to proclaim the message of the third angels. Sorry, the message of Revelation 18. Malaika Mukama agolokosa ekibiina okubulya message eyo. No loud cry webale nnyo. Not the organizations, not the names of certain people, but a class. It must be even nameless, but the name for that that class will be known through the testimony it declares, or the message. Ebulirwa yegeno gamba nti asajja bano baseventhide. Sikwanga bavuddeyo n'obupande yaga nti fefulaba nno lino lisoma litya. Gwe yadonda banga tukwagala kiseventhide neze ndi museventhide kiki kino. Tolabanga n'ebbaluwa y'obubatize. Tolabanga district yensindise. Nze ndi mu 7th nazzaayo n'akola ebitali bya 7th naye ng'ebbaluwa ezo konvisinga ndi muki. Gwe ne bw'ojja n'ebikola eby'obwa Advent n'obikola nga tolina linnya eryo, you are not an Adventist. N'ebigambo bye neebaza bannyinaze waliwo mikwano gyange bali ku mukutu. Omwannyinaze yampaddeko testimony nangamba ye tanjagalirako ddala. Naye neebaza Mukama mwannyinaze omanyi ku TV kwali bwe nsuubira bwe nsaba Katonda abeereko. Twafundikidde aŋŋambye nti kansindike ekimu eky'ekkumi kiyambe omulimu gwa Katonda. Yali tanjagalirako ddala. Bangi nnyo tebayagala bubaka buno. Balinga Nasanayiri nti munnazayo siminza ovaamu akalungi. Mulaba ekibuuzo ekyo. Mukasajja akatava ku General Conference kayinza okubaako gye kabulira ebirimu amakulu nga union si kasindise. Yasomerawo oyo. Sinzezeka abooluganda. Abooluganda bangi abuli obubaka buno naye nga banyoomebwa. Kubanga tebalina titles zibaleetera kubanga batwalibwa nga basumba baaki. Abaama tetunoonya bitiibwa ne bwotampita musumba ne wompita kiyingi mpitaba. Naye kyembuulira kinenya abasumba bowadde ebitiibwa ne bibatimba nga bikola ki? Biyitirivu. Kubanga tebali ku musingi gw'ekigambo kya Katonda. Naye leero saagala kwogera ku bibiina binene kubanga abantu balowooza nti we are all about accusing, criticizing their organization. It's not that we are all about that. Naye mutuleetera okukikola.
omwanyinaze akedde ku makya nankubira essimu nangamba nti eno batuguddeko olutalo baluga tubuulira programu yadde gigobeera gy'obuulira bagamba omusajja oyo simwagalirako ddala bababa bwe bagamba abamu bakadde bamakanisa bakyala babwe bayogera ebigambo bino bennyininyini bategeera balaba bayibuli omwoyo bunabbi agambye leka fire of persecution zikole ki leka revive and a gel of faith the fires of persecution will be rekindled. Kambaleko ekigambo kineeno abantu bamwe bagamba nti bw'otagenda mu kanisa bw'otagenda eri oba ofudde mu kanisa some statement eno omwoyo bunabbi ali plain nnyo ku bigambo bya Katonda nyabbawa statement wano nga mufundigira gamba nti as the men of Israel witnessed the corrupt course of the priests nti abasajja ba Isirayiri wemala okulaba enkola y'abakabona eyali eyonoonese tuife n'abooluganda they thought it safe balaba nga kiri safe nnyo for their families amaka gaabwe muli akagambo kano not to come up to the appointed place of worship obutajja ku kifo kyakukola ki kyakusinzizaamu lwaki many went from Shiloh abantu bangi bava mu Siiro with their peace disturbed nga bagolerwako emirembe their indignation arose ng'ekiruyi kyabwe kikoze eki kigolokose until they at last okutuusa ku nkomero bagamba ye tufa ki determined to offer their sacrifices themselves mulowooza waliwo yali awaayo saddaaka nga si kabona yagiwaddeyo naye abantu batono batuuka ne bagamba kabona mugwagwa ampeera atya saddaaka mulaba abooluganda ne bagamba no tandika okukolera saddaaka wa maka gaffe agenda maaso n'agamba atya concluding that nga bafundikira bagamba this would be fully kino kijja kubanga mu bujjuvu wulira ekigambo kino fully as acceptable to God nga kikkirizibwa eri ani Katonda as to sanction okusinga okuwagira in any manner mu ngeri yonna the abominations ebyomuzizo practiced in the sanctuary ebikukolebwa mu makanisa statement signs of times volume esooka page 264 kakolo mwaka okusatu December nga 1881 baganda fema lokola bigenda maaso mu Israeli yali ggwanga lya Katonda bali bantu ba Katonda webale nnyo nga n'ekifo balina okukolera saddaaka kiri appointed sanctuary yateekebwawo ntya awo munoga ne muwaayo ki saddaaka eri Mukama naye time yatuuka abasajja balaba nga abasajja batwalira okuwaayo zi saddaaka eri Mukama si abo ne babagamba nti tuka ku Mukama gwefukako amafuta nga si baliiko amafuta gaani bakubano bamusa baali baccusing olw'okubanga balina obujja bwabwe personal bagala bitiibwa nabo lwaki ayogera nabali bokka kyekyokka so si kubanga Musa yali akola ebyomuzizo nedda naye bano baali bakola Mukama byatayagala naye nga beewayo saddaaka befudde bakwatira n'abakazi ku yeekaalu bakadde ameka amakanisa balina abakazi asukka mu omu naye nga bakulembera maki manyina zafudde sibuna ngamba nti abantu ekkanisa etutaddeko force kireka kibagambe ku kamera lwakibagambe ku Tuesday batuuka n'okulumba mukwano muganda waffe Sam Kakande naye mugamba senga kibadde kikkirizibwa okutta nga Mukama takigaana twali kuyiseemu n'okutta omusajja oyo naye nga badiventi their Sabbath keepers basigaza obupande n'amannya naye ng'ebikola si byabwe ki bingi bino bibadde nsoma kansooka empumuza laptop eno soke tweyongere ekyokuya kyonna ku lwaleero kiriko mu kugamba nti abaana ab'omusana children of light abaana ab'omusana byokusoma nalibadde nina bingi mu kitabo kino eno bingi nnyo naye akadde tekajja kutumazaako agamba ebigambo bino nansonyimu katono tugenda tutuukayo abaana ab'omusana naye nga tulina kugenda mu maaso
kasome mu kitabo ekiyitibwa Yokaana 12:35. Alina Bayibuli ejja kunsomerawo. Yokaana, naye nga tulina kusoma Yokaana. Anyway, kale soma Yokaana. Asatu mu ttaano. Waaw. Yesu n'abagamba nti ensigadde y'ebiro bitono ng'omusana gukyali gye muli, mutambule nga mukyalina omusana, ekizikiza kireme okubakwatira mu kkubo. Atambula mu kizikiza tamanya gy'agenda. Tuddeyo katono nnyo mu ndagaano enkadde mu kitabo ekiyitibwa Ekyakuva 12:2. Bayibuli egaye mutambule nga ensigadde y'ebiro bitono nga mukyalina omuki, mutambule nga mukyalina omusana. Baganda bange enjiri eno ebuulirwa ennyomebwa abantu bangi bagisekerera, balaba ng'ekyobusiru. Naye Mukama agambye mutambule ekisigadde ebiro bitono, mutambule nga mukyalina omusana, kubanga enzikiza ekola ki? Darkness esembedde, eyolekedde abantu abeebasa abazinze emikono. Kuva 10:22 weba otandikira. Musa n'agolola omukono gwe eri eggulu, ekizikiza ne kiba mu nsi yonna, mu nsi ya Misiri ennaku 3. Nga tonakuvaawo awo ne olabagamba akakulu ennyo akenjagadde waawo ng'enzikiza maze okukwata mu nsi yo ey'Emisiri. Misiri agenda maaso n'agamba atya olunyiro luddako 23. Nga teri asobola kulaba munne yadde omuntu yenna. Tebaava mu bifo byabwe okumala ennaku 3. Weebale nnyo. Abaana ba Katonda baalina mu bo muki? Bano ng'ensi eri mu kizikiza, bo nga balina omusana. Kyavuddaga nti mutambule nga omusana gukyalina ki? Enzikiza ejja wegenda bakwata ne mukyasobola kutambula. Naye mu biseera bingi Mukama agendula abantu bwe bajja mu busibe yabawa omusana ng'ensi yekutte ekiki. Tetulaba ng'ensi bweraba, tetukola ng'ensi bwekola. Ebikolwa byaffe apartheid zaffe teziringa ez'ensi zerikola ki? Kambayoko kyawandiikibwa kimu wano eno. Isirayiri Mukama amaze gijjo n'agiwa omusana okufaanako bwe gutyo. Mu kitabo Ekyakuva essula 16:3 njagala nsomerawo ko nnyabo. Kuva 16:3 batuuse mu kkubo, Misiri ejjudde ekizikiza, Mukama bajja mu kitiibwa mu maanyi ng'abanunula okubajja mu busibe. 16:3. Abaana ba Isirayiri bagamba batya? Waakiri twalifiiridde olw'omukono gwa Mukama mu nsi y'e Misiri. Wulira. Lino no ddungu lye tulimu abooluganda n'enjala. Bagamba nti afazaayi twalifiiridde eri Mukama n'atuzikiriza nga we yazikiriza baliwa, naye nga tukuse akafu mukuto tekakola ki? Tekaluluma. Abantu berangirako Isirayiri waliwo banyiiza Mukama. Njukira Mukama agenda, Yesu Kristo agenda okuttibwa. Falaawo Piraato n'agamba nti omusaayi gw'omusajja ono sigulinaako muki? N'anaaba engalo ze, yadde naye yali amala biseera, yamaze okukkira ennya nabo. Ne bagamba nti omusaayi gwe gubeere ku ffe n'abaana baffe. Baasaba kye baasaba, Mukama n'akibawa. Eddi 7 kyatuukirira. Tito ng'asindikiddwa n'akuba Yerusaalemi n'atuukiriza kye baakola ki? Omusaayi gwayiika kubona abaana baabwe tekuliko yasimatuka busungu bwa Katonda. So mu mbeera efaanako bati abooluganda tuli mu nsi muno tutambula, Mukama agambye tulina omusana tugukozese. Naye abaana ba Katonda mu kiseera kino batuuse mu kkubo bagamba twalifiiridde mu nsi. Laba endyo gye tulyamu, laba bwe tweyisa, limiti nnyingi nnyo ku bulamu bwaffe, tetukyafuna be twetaaga, be twali tufuna mu ki? That's why ensi nga mutusome mu Great Controversy ku mutwe ogamba nti ku page esembayo ya Persecution in First Centuries,
bagambye mwenyafa agambye ensi kati n'ekkanisa bali watya tebakyalisobola kuwa persecution kubanga ebisanyusa ensi ebisanyusa ki ekkanisa ensi za muda ababuuziza wano eno tinga temuli bakyamufu nga bali bakola ki musaba muli banyiikaavu temukuba ku ndongo temuwanika magulu mulaba ekigambo ekyo temuleekaana temwogera nnimi zitategeerekeka eza sitaani temuzoogera kubanga ensi kaakati erina omwoyo agifuga ali atya nabadde nebigabo byentunakera tugenda birabako olweggulo omusajja ayitibwa Alberto Rivera nga nnyonnyola how Catholic Church won the so-called born again faith yagiwangula etya yamanya nti bakajanja nnyo mutero bawulirana omupetwegatana madiini maki tikibabakola mukimanyi babaweereza kye bayita charismatic movement okusinza nga bakola ki naagaba babafuniraawo ne bagamba nti bantu bateekemu okukyamuka mu kusinza tubasigemu ekyo bakayanire nti basobola kutwegattamu naye nga batambulira ku ntoli zaffe mu kye bakola ki ono kyabadde atunoonyamu wano titusinze nga naffe tuleeka ntukasuka maki sengendo ng'etabuse wano eno mu studio senge ebitala biringa ebiki omusajja omu bamuyita Kayanja alina gy'ayita Mads Company ganga y'abaki y'abalalu kampuni y'abalalu Bujingo mumanyi kyalina yayina ganga etabira y'ababbi ganga obusiibuzi gy'alina jasiibuzi nkyongeddeko kubanga ganga oyongerako ekigambo ekirala ekitali kirungi ganga of criminals ganga of thieves ye muyimbira yekwaya ye oli ayina Mads Company kampani y'abalalu era toweewuunya kulaba nga ezina gye bazinamu y'abaki emitwe gyakyankalana balalu they are mad so kati n'abadiventi mu kiseera kino bayimbanga kampani z'abaki z'abalalu excitement mu kusinza tewakyali njiri nti tokola kino no tosala musango yebyogerwa ku bituuti simanyi mu ng'obulira abantu enjiri tosalira abantu misango towefula mutukuvu bayibuli yegamba sizaawo nenzinga emikono zokusenda babulaza gundi ono nze ndaba eyo bwendaba nga yenze kisi kirungi ze bwendaba bwatu bayogerani tewali mu nsi mulongoofu mukama agenda kujja agabye ebyana byange byajeema abijjemu ekiki ekibyatwale mu ggulu ye enjiri kati ebuulirwa beerabidde tiwaliwo embuzi ezigenda obeera ku kkono n'endiga ku ki ngenda maaso abooluganda tweyongereyo abaana ab'omusana bayibuli bwegamba kyekyogera kyetukola kyabooluganda kyetuliko children of the light abaana ab'omusana bwe tutyo tulina okukola ki okubeera Yokaana ebbaluwa esooka emu musanvu agamba atya Yokaana ebbaluwa esooka emu musanvu waliwo ebigambo byayogerawo tubiwulirize Yokaana ebbaluwa esooka emu musanvu bwe tutambulira mu musana nga bwali mu musana abooluganda weewaawo webale nnyo bwe tutambulira mu musana nga ye bwali mu muki mukama teyagala kizikiza kiba mu kitabo kya Yokaana essuula ey'okusatu olunyiriri lwa 19 agamba guno gwe muki gwe musango kuba musana guzze mu nsi abantu tebaagala ekizikiza okukira omuki kuba ebikola byabwe byali biki bibi tasobola kujja mu musana bisobola okuba nga binenyezebwa kibantu bali tuyigako wano abooluganda abasooseeko bayigiriza ku nsiga yagwa mu maggwa ti abantu baddidde enjiri obukristaayo n'ebidizaazawe enkadde tebazisse bagasa Christianity and the world so amaggwa gali muli gakuze wamu n'ebyomwoyo kati gali wali eri gabizinzeko ekikomera tebisobola kukula mu bo omuntu nayiga bayibuli nayiga ABCD bigambo ya Katonda naye nga takula enkya ki nga bwe yali bwakyali nkadde ku makya ne mpulira ennaku empitirivu ng'omusajja ayigiriza agamba bannetuulira essanyu lya sabbiiti mukama yatuwa ekiwummulo nga bwagonza eddoboozi ogamba waawo naye nga amaze okugonza amaloboozi ago weegatyo mu ddakiika y'emu
mu sekendi yemu bagenda kukola ebyegenesi ne sabiti yani. That's why omwoyo nabbi agamba nti they shall rightly regard the Sabbath. Tebagenda kugivaako bajja gibuulira nesega nti tukyali ku mazima twali tugibuulira, but the Sabbath will be rightly regarded among them. Wakisoma statement eno mutamu kitali kitwa Testimony to Ministers, Testimony for the Church volume 1. Yes, agamba page 274 paka 287. Abantu bano bakulu nnyo tuwulirizeewo, bakulu nnyo. Agamba how many shrink from the purifying process. Tebantu bameka bava ku nteekateeka y'okulongoosebwa. They are unwilling to live out the truth, unwilling to appear singular in the eyes of the world. Tebali sibateefuteefu okubanga babeerawo ku lw'amazima, okubeera nga beeyawudde naki singular in the eyes of the world, nga balabika nti bo beeyawudde ensi okwolaba nga banjawulo bakitya kibaswaza. Olaba kigambo ekyo, it is this mingling with the world kuno okwetabula wamu n'ensi that destroy our spirituality, kwonoona okubeera abantu abaki ab'omwoyo. Pureness, okubeera nga tuli pure and zeal, n'okufuba kwaffe bwe twegatta n'ensi kukola ki? Kufa. Satan's power is constantly exercised to stupefy the sensibilities of God's people. Amaanyi ga Sitaani gakozesebwa buli kiseera okulaba nga gasiriwaza obusimu oba okusensinga kw'abantu baani bakatonda, that their consciences may not be sensitive to wrong. Nti amagezi gabe gabanga tegasobola kuwawula kutegeera nti kino kikyamu, and that the sign of distinction between them and the world may be destroyed. Ti akabonero oba agamba nti akabonero akabalaga nti bawukana wamu n'ensi kabenga kakola ki? Kasaanyiziddwa tekaliiwo. Those who profess to be Christians amid the perils of the last days, nti abagamba nti bakristaayo mu nnaku zino ezisembayo enzibu ennyo, and do not imitate the humble self-denying pattern placed themselves in the enemy's ranks. Ti abagamba nti bakristaayo ne batakola kubanga bafaanagana okweganyisa, okwewombeeka, kwegamba okufaananga obukristaayo bukola ki? Beda ku saidi y'omulabe. The distance is widening between Christ and his people. Olukonko lugaziwa wakati wa Kristo n'abantu be, and lessening between them and the world. Wakati wa n'ensi lugenda lukola ki? Lufunda. Kati Kristo lwongera kugejja buki? Omuntu ogamba nti the gulf fixed, ndoza guli mu desire voyages, the gulf fixed, nti olutindo lukoze eki oba oluwonko lugattidwa. Kristo yajja okukola ki? Okufa. Kyewuunyisa mu kiseera kyaffe kino eno, Christianity omulimu gwekola kakati is to unfix the gulf gye baagatta Kristo gye yagatta ng'azze okuwaayo sadaaka ku lw'ebibi byaffe. They are unfixing the gulf. Ate wona ensi erwandibadde lweyawula bafikisinga buki? Kyova olaba nti kati enjiri ebula olwagula tujja kulaba ku SDA Ministry Magazine mu 2010 gye baafulumya ng'egamba letting off the Catholic Church of the hook, tujje eklezia ku ddobo. Tulekera kugiyita message eno emekwanje yaayo. Babulira ebigambo Alberto Rivera byayogera eklezia kyepulaninga okukola mu makanisa. Mutegere nti SDA of General Conference was infiltrated already and is working under the purpose, and it is the purpose which controls SDA of General Conference. So all of people who are under that organization, you are in trouble. Mulimuzi baganda bandi. Mugenda kufana ebibi bye mutayinaako bye mutamanyiiko. Mugenda kufana ebibi by'aba Akani. Muzikire nabyo. Si basomeside bokka abali wansi wa General Conference. Naye n'aba abalokole abantu abagandi they are born again. Bazaliwa bujja naye nga bibakola bibalaga nti beeyongera kufa kuzikira beeyongera born again. Naye nga omuntu ali born again ye n'ensi basito omuki kati nga nekakanda yita born again kayanja yita born again. Ninga bula born again n'ebikola mu born again organization n'omuntu ali mu nsi agamba
saagala kutunako naye nga wansi teola nti bayibuli nabadde nekyandika kyensoma mukyati bayibuli Yesu Kristo yagamba nti abaana ba Katonda bamamoni bagezi okusinga abaana baani ba Katonda. Mulaba ekigambo ekyo ng'ensi erina n'ebina byetasobola kwettanira ng'Abakristo babikola ki? Nekamala okumala statement eno agenda maaso n'agamba the marks of distinction between Christ's professed people and the world have almost disappeared. Ti ebiraga nti abantu bakatonda bakristo bawukana n'ensi tebikyaliwo. Like ancient Israel nga Isirayiri eyawa eyedda, they follow after the abominations of the nations around them. Bagobedde ebyomuzo amawanga begakola ki? Kalinga bimaze obbaga Madzi company ezinanga abali mwanzinwa abo katugambe nti bano babadde bakristaayo bali bansi b'Emisiri tewakyali njawulo. Kati bwe tuwogera wano ku baamawanga abatoola Isirayiri be baakoppa onkiza ku bantu abagamba Sabbath keepers naye nga bebakola bifaanagana ebali amamawanga amaki amadiini amalala begakola. Bayibuli egambye nti nga Isirayiri bwe yakola eyedda ng'egobera eby'omuzizo abamawanga be baakolanga ki? N'ekkanisa bwe ekoze mu kiseera kyaffe kino eno abeeyita the professed people of God abeeyita abantu ba Katonda, they are following after their abominations. That's why tebaswadde nakuddira the pagan symbols, the pagan symbols ezo signs okuzeetimba ne badatekoga nti naffe Kristo tumugulumiza nga tukozeseza obuno bw'ekikaafiiri buno. Shall we provoke him as did ancient Israel to nyize Katonda nga Isirayiri bwe yakola? Shall we bring his wrath upon us by departing from him and mingling with the world? Tuve Katonda nga tuwagatta n'ensi nga Isirayiri bwe yakola, and following the abominations of the nations around us, tugoberere ebyomuzizo amakanisa amalala be gakola. N'oli omukadde alina abakazi babiri kuba alina ssente teri amugambako yajja kubeera ku ntebe paka. Abatalina bakazi babiri okuba nga yayombyeko n'oluganda ne bamusiba mu kkanisa. The Lord has set apart him that is godly for himself. Mukama yawulidde oyo wuwe. This consecration to God and separation from the world is plainly and positively enjoined in both the Old and the New Testament. Yokwawukana kw'Abakristo n'ensi nti mu ndagaano enkadde mu ndagaano empya bikola ki? Biri plain, birabika, byogerwako. There is a wall of separation, ogusengo gw'okutwawula, which the Lord himself has established. Mukama gwe yakola ki? Gwe yateekawo ye kennyini. Between the things of the world and the things he has chosen out of the world. Nti wakati w'ebintu by'ensi n'ebyo yajja mu ki? Teyakujja mu nsi mukwano gwange ali wane nawuliriza. Bw'obanga yakujja mu nsi naye nga byokola bifaanana eri gye yakujja de Misiri ewali entamu z'ennyama z'agambye ze bageddeko ze bakulidinga. Agamba and sanctified unto himself, n'abeetukuliza. The calling and character of God's people are peculiar. Tyokuyitibwa n'empisa z'abantu ba Katonda zaaki? Za njawulo. Their prospects are peculiar. Dine byonna ebirubirwa ebyo biki? Bya njawulo. And these peculiarities distinguish them from other people. Nti ebintu bino bibaawula ku bantu abaki? Otuuka n'ogamba nti waliwo omuvubuka gwe naliko naye eyo yali sayiti yabasangeyo nga bakola nga yeyogerera mulinga nga mani bane abantu b'ensi bane mimwa gyabwe tegigira bawogera bwogezi tebasengejja nga byonna byonna byalimu olwali obwogero nabona bintu byansi. Waira ekiseera kyawerako ne musinkana nga nene nkyasigenda kukola koze ki anti nkya sabbiiti nvuka bujjo mu adiventi saakimulaga ngamba naye nga bye nawulidde anyumya byonna bina ekyamazima bali abagula zimalaaya, sindi yali agula malaaya naye nga gabo gakubawo nenge gye boogeramu ku bawala abayitawo awo nga byonna bena ng'ensi byekola ki? Nagamba bannange the form of godliness but denying the power of godliness yeri revived mu Christianity. Agenda maaso n'agamba
maliriza esebeni agenda maaso n'agamba the opinions and wisdom of many must not guide or govern us. Nti endowooza n'amagezi g'abantu balina kukola ki? Kutufuga. Abantu bayinda letter from General Conference from Central Uganda Union okujja nga bakizi omuntu agenza okukola enji baagala kutereeza nsonga ya mu kanisa twasindisa ensonga eno ku bulabirizi katulabe kye banaatukola ki? Kye banaatudda mu Bayibuli emuli kumpi agikute erimu nkwawa naye anoonya order, wisdom from above, not above from heaven but above from the headquarter ejuda abajesuiti. Ne Bayibuli erimu nkwawa agikuta alinga ono akutte Bayibuli n'agiteeka mu nkwawa n'agenda ku Sunday n'asinza naye nga Bayibuli gyakutte temuwagira ku kyagenda okukola anoonyamu kyaki kyamagero. Yesu n'akola Isirayiri ebikulu. Oh haleluya haleluya. N'akola Isirayiri ebiki? Mukama n'atuyisa mu nnyanja. Oh Mukama mpise mu nnyanja y'ebizibu enjolekedde. Ne bamugamba nti tobbanga Sabbiiti tuli mu kisa kyakola ki? Kyajja. Bayibuli egambye nti enkola z'abantu ezira kugabaninga abakristaayo agamba they will always lead away from the cross. How tusoma statement ey'omusalaba abantu bajja gamba nti ekiti kireko yakola ki? But the cross of Christ, omusalaba gwa Kristo omulimu gwe yakola ki? Buli we tugoberera enkola z'abantu zitujja kumukugu Kristo gwe yajja okukola ki? Ennaku gye yayitamu olw'okulokozi w'omuntu tugivaako. Agenda maaso n'agamba the members of Christ are called to come out and separate from the friendship and spirit of the world. Abantu bano Mukama bayita okweyawula n'okwejja ku mukwano wamu n'ensi. Their strength, amaanyi gaabwe and power byonna bye bimu consists in being chosen and accepted of God. Bikolebwa oba bikoleddwamu okubanga byakolebwa bimu okubanga biwulibwa okubanga bayawulibwa balondebwa ne bakkirizibwani Katonda. Waserimenti eno gyengeno simbe mugiwulirize nnyo nkulu nnyo. Agamba bw'ati those who will not hear his kingdom be heirs of God atagenda kubeera basika ba Katonda and joint heirs with Christ n'abasika awamu ne Kristo to the immortal inheritance olw'obusika obutakola ki? Obutaggwaawo will be peculiar. Sorry, abagenda okubeera bagenda kubeera banjawulo. Yes, so peculiar that God places a mark upon them as his. Mukama basaaka bono ng'abaki? Ng'ababe. Holy his nga ddala babe. Think ye that God will receive honor and acknowledge a people so mixed with the world? Mwoza Mukama agenda kussamu ekitiibwa n'okutegeera abantu abalondewo nti babenga abeegase n'ensi, that they differ from them only in a name. Muda akagambaako tibaawukana n'ensi jasi mu linnya buki? It is soon to be known who is on the Lord's side. Muwanyinaffe agambye nga Mukama mulungamya agamba nti kisembedde. Birabyogera mu 1862 kisembedde okuba Katonda tugenda kulaba ani ali ku luyi lwani n'ataluliiko. Agambye serimenti eno mugiwulize nnyo esembya Kalungi akasembya agambye nti agamba abantu properties agambye mixed up with the world that they differ from them only in name. Naye ng'ebikolwa byonna bw'obitunira byaki? Naye nga akapande kagamba I am a Seventh Adventist. I have even a baptism card. Even a COVID card I have it. Kwaka ne COVID kweziri. Naye kati ejja kuwa password si ekkiriza omuntu okuyita mu kanisa ayingire. Tonsemberera. Even I keep distance. I am a Sabbath keeper. That's why he keeps even the distance. Baganda yakamuleka ekigambo kino. Era enkola y'okugamba nti 2 meters. Kife nabo Luganda. Mita meka? 2. Tulamu namuno mita 2. Ze foot yezi. Futi mukaaga. Kubanga mita mu futi meka? 3. Kati mita mukaaga era kye kigambo bino bya keep distancing. This is the these agendas of papacy. Kubanga bigulumiza bwa papa kyewunyisa. Coronavirus agulumiza bwani?
enkola yo coronavirus omukuriyetinga na bino ebirina ebigenderwa bye bigulumiza paapa nkiddamu ku lutimbe. Lwaki? Bwe bagamba nti 6 fuuti 6 okuva ku muno waatudde, ziiko omuntu wa covid fuuti meka ofuna ki? 6 lukaaga kagamba meka mu 6 era ofunamu pyramid with the all seeing eye on top, kubanga twala ekigambo coronavirus kiva mu rising sun, the sun and an eye, wekyo ekitegeeza ge makulu agalimu, which means lukaaga nkaga mukaaga the sun and the sun and an eye weiteeka mu pyramid yaabwe eri bifuuka 66 coronavirus bamulanga before even nga tanakulabika ku scene. Emyaka mingi emabega bazibalanga coronavirus tujja kubirako omundi gumu malago obutambi obwenjawulo mawuli agenja agafulumanga n'ebifo byayogera ku coronavirus ebyokunywa byakolanga nga biriko wansi akagambo coronavirus bingi nnyo ebiranga biriko covid-19 naye nga tanakutuuka mu covid ki tanakutuuka mu 2019 byaliwo before. So zino agenda ziri planned okulanga benforcinga in fact olweggulo tutuuse Mukama tusaasire mubeereko nnyo tulabe olweggulo ebigambo bino. Omusajja Alberto Rivera bakunyonyola obukatuliki n'ebigenda mu maaso. Yesu ogamba nti omusajja abasajja baaluka ekintu kyabwe ku mabega. Amakanisa gonna baagakola ki? Baagamala. Agambye gaawukanya linnya naye bikola ki? Katuddeko mu bigambo binene katono nnyo. Mukama agambye tutambule nga tulina omuki obudde nga bukyali, kubanga enzikiza bwe netukwatira mu kkubo tetugenda kuddamu kulaba. Tukozesa omukisa guno tulabe nga omukisa gw'okulaba gukyakola ki? Mukama agamba nti Abaleevi 24 olwokubiri agamba atya Children of the light, Leviticus chapter 24 verse 2. Command the children of Israel that they may bring unto thee pure oil, oil of olive beaten, for the light olw'omusana. Agambye to cause lamps to burn continually. Ogenda mu kitabo kyakubikulu kya Matayo essula 25 essula ayogera ku bawala 5 abalina amafuta mu tabaza zaabwe ne zizikira. Bayibuli egambye tigamba abaana ba Isirayiri balagire baleete gy'oli amafuta amalungi ag'ezayituuni ono mwoyo muki omutukuvu okumusaba okubeera omusana. Olaba ndowooza bitani for the light olw'okwaka kw'omuki kw'omusana gwe twogerako, children of the light, to cause the lamps to burn continually. So sindika yatutuuse obukusa mbukuteeko kyembukuteeko kikola ki kimala. Era Mukama naye anakibalya banenga tukoze bye tukoze. Era Mukama anaabala ebirungi byenkoze ki. Wano agambye muze nnyo ebigambo bino agambye waliwo tuvudde waggulu agambye nti mbagambyeko omwoyo mutukuvu ge mafuta wano agogerwako. Ye mwoyo mutukuvu teoli kirala. Era abantu omwoyo mutukuvu tetumusaba. Kedde ku makya kukola modiyo nga mpuliza olimba musajja nga annyonnyola ennyimba. N'agamba waliwo olimba luno namba 4. Lugamba omwoyo mutukuvu omulungamya waffe tukwate ku mukono fena abatambuze abalina enaku tuwulire bulijjo tuwulize bulijjo eddoboozi eddungi nti mujenze n'abatuusa. Nebituleera bingi nnyo omubeezi omwesigwa atungana bulijjo tuteeka mu ntiisa ey'enzikiza yaki. Njagala mbuuza abawandiika oluyimba olwo n'ababadde balwogerako.
Kwa osoma mu Bible nga Mukama agamba saba omwoyo omutukuvu musabe. Kye munasabanga kitange mu linnya lyange kinabakola ki? Tusaba kitaffe mu linnya lyani? Omuntu yenna afukana n'asaba omwoyo omutukuvu ali mu busamize. Omwoyo omutukuvu tebamusaba. Kyobala Bible egamba nti we munakuwaza temujja kukola ki? Onoomusanga omukonvinsingi. Omwoyo omutukuvu takonvinsingibwa. Bamutuwanga gift kiki? Nze tugulumiza ekirabo n'oleka eyakuwadde ekirabo. Ekirabo kisobola okwewa. Muri wowe ekirabo gwe mwe muki? Omwoyo omutukuvu tetumusaba. Abantu bonna ennyimba ezo za kikatuliki. Ebintu bingi tutambulamu nga tubimanyi naye abantu abasinga kubanga but through ignorance. Out of ignorance bitambuliramu ne betwalanga ekyabulijjo kubanga ebiseera ebisinga Stanley yali muyimbi mukulu nnyo. Era Mukama mutonda abasajja yabakwesa okuyimba ennyimba nga olubikula bwoti n'olusoma n'oluyimba olya nga n'omwoyo akola ki? Olya nga okwatiddwa nako. Ena enkola ekyo kitugambye abalokole batandika enkola eno ey'okusaba omwoyo omutukuvu gwe mukowoola. Bale bamugamba naye musaba direct bakoye okwegayira Katonda mu ggulu ali wala. Mwoyo mutukuvu olisooka omuleke mu bibye sooka otunyonyo otuyambeko waneeno kubanga twagala kino twagala ku mafuta kuba abantu biggo omuleke musaba direct najja wano. Waliwo yayimba nagamba wuyo atambula ayita mu kibiina wuyo mulaba agenda omwoyo mutukuvu ng'atambula ssebo bamulaba ng'amuvinga wabeera njalo nga se waba okuyuguuma bakootinga by'abatume naye wali yali aka officially kwe kulaba nga obubonero obwakola ki bwalabika omwoyo mutukuvu ngakka okulaga ki Mukama kye yakola ki ate yamuweereza si baamusaba. Tewa Bayibuli egamba nti abatume ne basaba omwoyo omuki? Yamugamba nti omwoyo mutukuvu jangu wano. Ndibawo omwoyo mutukuvu. Si yaleka baamulekwa bwe siigera talikola ki? Webale nnyo. Abantu tebasabanga Yesu ng'ali ku nsi kuno basabanga kitaffe aliwa. Bwe yava mu nsi muno n'addayo n'afuna osoyite zonna zonna okubanga kati yasabibwa tuyita mu ye n'atuweza. Kyonna kyonna kye baweereza ku nsi omubaka gwe baweereza ku nsi kuno si yaba n'obuyinza bwe tusaba. Yesu gagamba kye munasabanga kitange mu linnya lyange. Musabe kitange kyonna kinyabakola ki? Kugamba omuntu gwe basindise si yafuuka yasindika. Kitegeeza ono afuuse kyewaggula. Kyoka kibaguleka abooluganda oluyimba olugamba nti omwoyo omutukuvu omulungamya. Oluyimba olusi lujeemu oba biiti yekusanyusa teekamu bigambo ebirala. Naye nga information nga bagiyimanga so omuntu ku bulimbo lubikyamu. Si lwokka ennyimba endala nnyingi nnyo zendaba mu katabo omwo. Naye nga si ntuufu. Bayibuli egambye Mukama agambye nti lagira abaana ba Isirayiri natera okufundikira obudde bulu natera okunzigwako. Lagira abaana ba Isirayiri baleete gy'oli bring unto the pure oil olive kano kale kano kamwoyo muki mutukuvu abooluganda beaten for the light. Era ekibaleetesa ekintu kino kwe kulaga ebibala by'omwoyo nga biri kuki? To cause the lamps to burn continually. Luka 16:8 agamba kino bagambyeko wali eri abooluganda. Yesu Kristo ekigambo kyonna kyeyagala mukiwulirize nnyo abooluganda. Luka 16:8. Owamagezi omuwanika omulyaza amaanyi unjust steward. Agamba kano kawulize nnyo agambye for the children of this world are in the egambye abaana baki Mukama we n'atendereza oyo omuwanika omulyaza amaanyi kubanga akoze by'amagezi kubanga abaana ab'ebiro bino bagezigezi mu mirembe gyabwe
nalaba biro bino wano mu y'oluzungu agamba for the children of this world kwana ffe tuli ba biro bino ssebo abaana ayawula abaana ab'ensi eno in their generation wiser ti mu mulembe gwabwe bagezi nnyo that the children of light ffe mu mulembe gwaffe tuli basiru nnyo abaana ba Katonda kyategeeza wano oyasanga omuntu abaana ba Setaani nga muweereza perfectly yobana ndi batula okugamba nti ogenda oli agenda mu ssabo n'atuulamu nayeetereeza n'atenyenya nakola ki n'afukamira webale nnyo oyinza otya okuyiguliza ng'oli maaso g'omunene maaso g'emmandu ate ekkuba oluyi naye munekuwa Katonda ali silenti Katonda bayimbamu ne bawanika n'ebigere ne bayimbamu ng'abamu bali bayuuya agadde n'afuluma n'agamba nti n'afulumako Samoni emboye n'afulumako wabweru n'ayingira bwana ne busika obutebe ne buleekaana n'akola ki n'asirika nga atakola ki Setaani ye agabirawo kashi kubanga n'ettima alirina naye ekisa kya Katonda n'okwagala kwalaza abantu balifudde ejjoogo nakamanyiiro kyonna kyoyinza okukiyita naye agabe nti abaana b'omulembe guno b'ensi eno bagezi nnyo omulembe gwabwe okusinga abaana Katonda babeerera abaki abagezi kyavudde agenda n'agamba bwati mu Yokaana 12:16 kyavudde agamba nti while you have light nga mukyalina omusana believe in the light mukkirize muki musana that ye may be the children of light mulisobole okubeera abaana b'omusana tuleme kubeera ku kiki yagambye nti abakristaayo mu kiseera kino bakristaayo lwa linnya naye ng'ebikolwa byabwe byaki byansi agambye nti nga mukyalina omusana mukkirize omusana era musobole okubeera abaana b'omuki that things spake Jesus these things spake Jesus and departed. Yesu Kristo yagambye n'agenda and did hide himself from them n'abeekweka naye wali wadde ekintu ekikulu ekigambo ekyo naye era wali ojja kwekanga Yesu Kristo kyamwekwesa bali baagala mukola buki kubanga amaze okubabulira okubanenya. Befeso 5:8 kyavudde agamba for ye were sometimes darkness lumu mwali mu kiki kizikiza but now ye are ye light in the Lord muli musana mu Katonda. Walk as children of light mutambule nga abaana b'omuki b'omusana. Ensi eno abooluganda erina ebyayo era eyagala ebyayo naffe tulina oluyi lwaffe kututambulira bwetubona nga twefaananya ng'ensi bwefaanana naye nga tukiremenga nnyo nga tuli abantu ba Katonda tuganya okukola ebya Katonda by'ayagala tugenda kwerimba buki. Mukama agambye nti time etuuse it is soon to be known who is on the Lord's side ani ali ku luyi lwa Mukama tekigenda kwekweka forever ebintu byonna biri visible. Mukama ekiseera kikola ki basoneka ekisooka 5:5 kyabudde agamba nti ye are all the children of light and the children of the day we are not of night nor of darkness. Naye kigenda tufuula kweyita bweyisi ebikolwa byaffe bigenda tufuula ab'omusana ob'ekiki bekizikiza. Naye tetulabira kigambo kiri nti Isirayiri bwe yali ng'eri mu Misiri enzikiza yakwata mu nsi yonna ey'Emisiri bwe yakwata kyewuunyisa Mukama mu nnyumba z'abantu abo yadde muli eri mwalimu nabo balina amataala Abamisiri naye tegasobola kubayamba kwaka kubanga gaali era ga kizikiza. Naye abaana ba Katonda balina ettaala ezaayaka ne zibawa ekiki kitangaala. Ensi ng'ekutte ekizikiza nga amaziba galinga gatakyalabika gatakyamanyikiddwa nga confusion mu byenjigiriza ne mu byenzikiriza egenze eyeeyongera. Abaana ba Katonda balina omuki era Mukama alina abantu balonda baga nti oyo wange kyoba tubuulira ebigambo bino ne mbwamu bagamba nti omusajja byabidde ebigambo biki omusajja ensonga gyagenda enduufu tugaana buganyi naye nga ge mazima. ne Mukama wange eyo yankuye namugendayoko ne mukyalirako yaŋŋamba nti enjiri tugiraba tunaagaana buki naye mumukozi omulimu gwammwe. niba ne muli bavumu okwogera ebigambo ebyo naye nga ekigamba mu adventi ogwo gwe mwoyo gw'Abaganda ffe gwe baasitula ogw'aba Martin Luther n'abalala Baprotestants ba Pawulo gwe baakola ki okubuulira ekigambo nga bwe kikola ki si kukisabika tetuwemula tetuwemula nti yambazeeko kyeme kuvuga bubi mu buki kale okwiso kye butandise Bayibuli ya Mukama kati bajambaza bagisabika tokikubawo nnyo ojja kunyiiza Abaganda ffe Abakatuliki
ojja kubanga abaataakinga kati kyogere bwotyo bandi olina okubanga obuulira enjiri nga toyogera nnyo ani nsolo kale waliwo ensolo yatta abantu baani ensolo eyo naye nno nzikiriza egyeri eyo mukama yeebazibwe amiina kale katugende ku kyawandiikibwa ekirala omumulekawo omuntu nga takoze eki omulesa atangadde naye nga amazima gakola ki weegali so nze I rather speak the truth nonkyawa okusinga okwogera ocompromisinga nonjagala mu byobulimba naye nga Katonda ankyaye nze omukwano gwange ne Katonda gulunsingira okubeera omukwano ogw'ensi kubanga ogenda kunnyamba ki gwali mu nsi mbagenda kuba naye ng'oli ali ku nnaku yo nga nange ondese mu yange kakati kanjogere ku mukwano gwo gw'oyagala ennyo agenda maaso n'agamba bw'ati I saw that before the work of God can make any decided progress mulimu gwamba natola kugenda mu maaso the ministers must be converted balina kubanga bakyufu the ministers must be converted before they can strengthen their brethren balina okubanga bakyufu tera kunyweza baluganda a reformation is needed among the people okudda obujja kukola ki kwetaagibwa mu bantu but it should first begin its purifying work with the ministers abasumba balina osooka okwerongoosa kyasira nnyo abantu bali muganda tulongoosa tukola ki naye naffe tulenda tusiise tulongoosa ng'olira emmemba naye ng'omusumba gw'olongoosa tanabaye kwerongoosa agabe balina osooka okukola ki they are watchmen upon the walls of Zion bakumi ku bbugwa wa Yerusalemu to sound the note of warning okugera eddoboozi ery'okulabula to the careless eri abatafaayo and unsuspecting abatalina kye basuubira also to portray the fate of the hypocrite in Zion n'okulaba nga balaga entuuko eb'ekigendo ekirindiridde abo abannanfuusa bali mu Sayuuni. There is a great work to be accomplished waliwo omulimu munene ogw'okubanga gumalirizibwa for Sabbath keepers ogwaba bakuuma ki Sabbath. Their eyes must be opened balina okubikkola amaaso gaabwe and they see their true condition balabe embeera yaabwe ey'amazima gye balimu and be zealous and repent babeere nga bafuba nnyo era nga bakola ki beenenya or they will fail of everlasting life oba bajja kulemewa okufuna obulamu obutaggwaawo. The spirit of the world has taken possession of them nti omwoyo w'ensi ababisse and they are brought into captivity by the powers of darkness nti bali mu busibe n'amaanyi agaki g'ekizikiza. Testimonies volume 1 page 466 paka 469 ne 478 paka 479 bigabira abooluganda bikulu nnyo abantu bandibadde bazuukuka ne bagoloka amaaso gaabwe ne bagabikkula nga tekinawo kubeera kiki kikeerezi nakamukenya busomako wano no njagala kufundikira abooluganda obudde bulugenze mu ngeno ey'omusanvu wano twasomako omundi guli oguwedde ng'abantu bagamba nti ekkanisa lolikold church Babylon mukyala yawandiika ebigambo bino n'agamba mu Sacred Messages book 1 page 3 n'agamba nti regarding the testimonies ukolagana ku testimonies yawandiika nothing is ignored wali kikola ki kirekebwa nga tekirina makulu nothing is cast aside wali kisuulibwa mabbali but time and place must be considered. Tulina okuba nga tufaayo nnyo ku kiseera naki n'ekifo ebyogeddwa ebisaala biri twali mu baganda affe kanisa ali ebuli omusana. That's why tugenda okudda mu kitabo olweggulo nga tugenda okuyiga tugenda kulaba mulabe attitude y'ekkanisa eri papas oba paapa mu bigambo byabwe nga bannyini bakola ki mu katabo kayitibwa Adventist World obwadiventi obw'ensi obutali buli obwadiventi obw'omusaana naye obwaki bakiwandiika dda plain Adventist World bw'okivuunula bolooza mbakonjedde okwakize mu lulimi luzungu abantu bakirwamba kyakategeeza nti obwadiventi obunye mu nsi yonna naye ategeeza obwadiventi obwa yakisomako olwo mulugulu yakisoma edda naye nakisoma naye
kankireke olwakadde eddakiika nsigaza mmeka eddakiika zino ziringa nga 5 zisomamu statement eno nfundikire olwakadde neme waliwo statement njagala okusoma wano eno nfundikire ebigambo bino eno agenda maaso n'agamba Jesus saw his church, Mukama alabe kanisa ye, like the barren fig tree, ng'omuti ogutasaako biki bibala, omugumba we bali nnyo, covered with pretentious leaves, nga gubikiddwa ebikoola eby'okwebuzaabuza okwefula kye gutali, yet destitute of precious fruit, naye nga tegumuliimu bibala byaki bya muwendo. A backsliding church closed their eyes to the signs of the times. Tekanisa eredde emabega n'ebikka n'eggala amaaso gaayo ku bubonero bw'ebiro bwali bugenda wa mu maaso. God did not forsake them. Mukama teyabaleka. Or suffer his faithful to fail. Oba okuleka abeesigwa be okulemerwa. But they departed from him. Naye ne bamuvaako. And separated themselves from his love. Ne bava ku kwagala kwe. As they refused to comply with the conditions, his promises were not fulfilled to them. Bagaana okubanga bassa kimu n'ebisuubizo bya Katonda ne byabalagira teyabasuubiza teyabikola ki teyabibawa. Mulaba Mukama kyazzaako singa tugamba nti mukole bwe muti ne tugaana. Mwapaduruku 1:1 agamba nti however high and sacred is their calling, God can no longer work with them. Others are then chosen to bear important responsibilities. Alonda abaki eye kanisa abadde abalugwala babulira enjiri ye ne bivako nalonda abakakwa. Tegeeza nti yalonda abalugwala abakakwa banoonya ki mu njiri ya Mukama? No, bafuuka balugwala ab'obuki nava Isirayiri kufenafena abali wano mu Uganda kuliko mu Yudaaya wa mubiri taliyo ndio ne makasayika abayudaaya tokalinaamu nange sikalinaamu nefe tuli bayudaaya baaki eggwanga yali dropping olw'obujeemu n'atusembeza ng'abaana abalonde mpozi anyway tujja kubisoma edda kampumbe ekyokuyiga kineeno ekyawandiikibwa kyandiko ekyo kyadde mu kitabo kya ekitabo ekiyitibwa seminary kansome yesembayo kufundikira ekyokuyiga kineeno. Tuli mu lutalo luno nga tululwana ebigabo byensoma ne bimpa essuubi ne ŋŋamba katukole ekyo Mukama kyayagala kasa tugenda kuva mu nsi eno ssaawa yonna obudde si buwanvu ensi yakuwummula yadde tubonaabona bino bya kaseera bukyaba Oluganda kaseera buseeraga Satan's work of union for forever ended. Ng'enkomera etuuse okubonaabona okulumwa kwa Sitaani okwabonyaabonya abantu atunagenda kumukomya emirembe n'emiki for 60,000 years, emyaka 600 he has wrought his will, nti akoze bukyayagala byayagala abiraze mu bugwagwa bwonna bumaze okukola ki kulabika, filling the earth with woe and causing grief throughout the universe. Najjuza ensi emitawaana naye tera ensi okubeera ng'erumwa ebonaabona. The whole creation has groaned and travailed together in pain. Tiense ekaabye oba ebonyeebonye enakuwalidde n'ebonaabona mu kulumwa wamu. Now God's creatures are forever delivered from his presence and temptations. Mukama agenda kununula abantu okwajja mu bikemu bya Sitaani mirembe na miki abooluganda. The whole earth is at rest, ensi yonna ng'ewummudde, and is quiet ng'esirise. Emyaka ameka 1000 abooluganda agenda maaso n'agamba
They, the righteous, break forth into singing. Abantu Katonda abatukuvu bagenda kubaguuka bakole ki? Bayimbe. Isaya 14:7 ebyandiko Mukama yabiwandiikawo. Genda maaso n'agamba, and a shout of praise, nti okulekaana okw'okutendereza, and triumph okw'obuwanguzi ascends from the whole royal universe, ne kuva mu nsi empulize. Mukama gy'amaze okulonda abooluganda ng'atonze bujja. The voice of a great multitude, eddoboozi ly'eggye eddene, as the voice of many waters, ng'eddoboozi ery'amazzi amaki amangi, and as the voice of mighty thunderings, ng'era ng'eddoboozi ery'okubwatuka okw'eggulu, is heard saying, nga lyogera nti, hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Nti kubanga Mukama omuyinza wa byonna akola ki? Afuga. Kubikulirwa 10:6. Genda maaso n'agamba, while the earth was wrapped in the fire of destruction, naye ng'ensi emaze okuzingibwako n'omuliro ogw'okuzikiriza, the righteous abode safely in the holy city. Abatukuvu nga bali mirembe mu kibuga ekitukuvu, the dazzling city. Upon those that had part in the first resurrection, abalina omugabo mu kuzukira okwasooka, the second death has no power. Okufa okwokubiri tekulina buyinza kuki? Kuvo abooluganda. Genda maaso n'agamba, well, God is to the wicked a consuming fire. Teri ababi nga Mukama alinga ng'omuliro gwokya oba ogwaka. He is to his people both sun and shield. Nti era abantu ba Katonda ali bibiri, musana ate era ki? Ngabo. Abooluganda ebigambo biri mu kitabo kya Zabuli essuula ey'Ekinana ne kubikulirwa 2:6. Agamba, I saw a new heaven and a new earth. Nenda bigulejja n'ensi ki? For the first heaven and the first earth were passed away. Nti ebyedda eggulu ekkakadde n'ensi enkadde nga bivuddewo kubikulwa 2:1. The fire that consumes the wicked purifies the earth. Omuliro ogenda okwokya ababi genda kulongoosa nsi. The trace of the curse is swept away. Ti omukulu gonna ogw'ekibi ogw'ekikolimo ekyava mu kibi kya Adamu nga gugiddwa mirembe na miki. No eternal burning hell. Terigenda kuddamu kuba muliro nga gwaka emirembe n'emirembe. We will keep before the ransom to the fearful consequences of sin. Bigenda kusigala nga abatukuvu babirabako emirembe n'emiki. Tebigenda kubaayo. Mukama agenda kutwerabiza byonna. Agenda kusaanyawo byonna. Kyobandi we mbambuli ebigambo bino abooluganda nga nawe bibulira ali eyo. Bulya n'obuvumu ffe tubawanguzi ku nkomerero. So bino byakaseera buseera abalina amanyi gabe beewage, abavuma bavume, gwe omukyala ali atudde mu ntebe ngola puroguramu eno. Bawo ng'akufukidde ekizibu ekyambika. Byakaseera buseera. Tugenda kuba bawanguzi ku lunaku olusembayo baganda bange. Not even ku lunaku olusembayo. Before nga tutandana kudda mundi gwakubiri. Kawumpuli agenda kuba kubanga tulaba. Ajja kuba gwako byabadde basinza bagulumiza. Bigenda kubafuukira era muludikira mu biseera by'amataba gwena nosoma ku mutwe guyitibwa ku kitabo ekitibwa Patriarchs and Prophets PP. Ku mutwe gamba floods amataba. Bw'osoma omutwe guli eri nti ebintu byonna ebyayetera abantu okubanga bava Katonda bye baasamira ne bagulumiza mu kifo kya Katonda byasooka kuzikirira nga bakola ki? Bazikirira balaba. Obugagga bw'ensi obumazeewo abantu bangi bategedde message ne kubanga obugagga bw'ensi emikwano ne byonna bimuyinudde avumye obubaka buno nga abuyise bwa sitaani kubanga biri bimukoze eki. Naye ku nkomerero nga tennaba kufa bigera sooka kusaanawo nga mwonna buli omu alaba. Era obatunde Kawumpuli guno 7 yatabangula ensi. Ekibonyo ekyomusanvu kyakuba buli kimu nekifu n'omuzira n'ababi nga kibakubiramu. Yesu tonnabanna kudda mulundi gwakubiri n'ebyo batandise. Naye abantu ba Katonda balina baako engabo ey'enjawulo. Teri agenda kulumwa ku bwabbi. Amazzi tujja kugafuna ag'okunywa mu kiseera ekyokulaba ennaku. Ng'ababi bali mu kuyagga. Ng'ensi eri mu kubonaabona. Abantu ba Katonda nga bali safe. Ku lunaku olusembayo Mukama nga adelivalinga abantu be nga babi bafuuse ekizibu eri abantu ba Katonda. Abamanyi bagenda kuba bali safe. Kawumpuli tabatuukako.
nenga babanoonya bayiga nga nsolo batabuse nga ddala bali maadi nga kayanja abayita maadi nga ddala batufuuse real maadi they are mad totally nga balalu bajidde ddala nti balalu abasajja bano bayitira ddala bantu ba Katonda ne bagamba nti ogenda kuzikira kati gwe oli mulalu gwe olimbwa 77 dogs ne batuma amanya ne bano bakkiriza ganga n'oweereza omwana oti ageze mu ganga kuyimba naye ku lunaku luli ganga ezo zigenda fuukira ddala ganga ziyiga abantu ba Katonda ganga of assassins naye teri agenda kutuwangula ebigambo ebyo bye bimpa essuubi tujjukemu obunabbi wali twatusoma n'agamba nti bagenda kugola ebitala byabwe okutukola obubi n'ebijja kweweta nga sitro mu kiseera kino kye tulimu baganda bange tekijja kweweta ssaawa zino ne bw'ojja n'osanga mu kkubo n'okinfumita kijja kunnyingira naye nfiiridde mwani olowooza nfiiridde mu paapa nfiiridde mu kalidinaali nfiiridde mu mwani mu Teddy Wilson nfiiridde mu Kristo obulamu bw'ensi eno bwakaakano n'abantu abamu bakujja mu nsi gamba mponye kubanga ensi yaabwe ki however much ogenda zuukira ng'oli ku luuyi obutuufu so bino ebyensi tebitumalamu bayibuli kyobula Mukama atwawudde abaana ba Katonda abaana b'omusana n'abaana b'ekizikiza balina okulawula ino ekola ki eyawula mu nsi muno mwe tuli Mukama waffe tuweteekateekera akomawo essaawa yonna naye bw'anaaba akomawo anaakusanga oyimiridde otya biga bino nsaba Katonda bye tuva okuyiga biyambe baganda ffe tubasalira musango naye tusaba bibayamba okukyuka badde ku luuyi olw'amazima ensinga eri mu kutabukatabuka emiri mu kuweereza sitaani bave babeere bolodi baweereze Katonda omulamu byakyawa babikyawe byayagala babikole ki eno enjiri si ffe tugireese n'ebitabo byensoma wano sikuliko na kimu kyandikibwa nga wendi tewali weeredde n'ekimu naye kubanga ensi emaze okwegatta n'ensi babifudde ebyasuubula mu kasasiro waki w'ebyafaayo si Teddy Wilson we yagamba naye Wilson tibyasuubula mu kasasiro w'ebyafaayo naye ffe tubijje mu kasasiro tubikubako obukyafu enfuufu n'enfuuyo ezadde zaagala obbirumaaluma kakati katuddemu tubisome the original manuscripts zetusoma ezawandiikibwa ekitwa lw'ekiseera kye tulimu we tuli wajje tuva nawe gye tukola ki bye tusoma bwe mba nga nkubye ekitabo ekipya ndi mubulizi wa sitaani Mukama atuwa omukisa omwoyo oyinza okuteeka oli ayinza okukootingamu akantu n'agamba ndi mubulizi wa sitaani n'akasasanya ku social media nti nagamba ndi wa sitaani naye Mukama kasa tuyambe abantu bategedde amazima ge abatategedde tujja kugoloka wamu tuyimba oluyimba olugamba nti nsinzira ku Yoludaani ali tuweke tusabe tufundikire okuyiga kuno okwokumakya naddiramu awo olweggulo nafuta nga tumaze okuwummulamu sinzira ku Yoludaani nendaba n'essanyu Kanaani yaffe ennungi mu butaka bwaffe tuliwummula mu nsi ennungi ensanyusa nga tumaze okusomoka n'enserembi tunayimba ng'amatendo ga Yesu emirembe n'emirembe egitala w'ensenyezo musana mwerere mu bwakabaka bwa Yesu eterizikiza tuliwummula mu nsi ennungi ensanyusa nga tumaze okusomoka n'enserembi tunayimba ng'amatendo
ga Yesu emirembe n'emirembe. Negomba nnyo okutuuka mu ssanyu lya Yesu bw'alikomawo ku nsi eno tumulire gy'ali. Tuliwummula mu nsi ennungi ensanyusa nga tumaze okusomoka n'ensi embi tunayimbanga amatendo ga Yesu emirembe n'emirembe. Nina essanyu mu mwoyo neetaaga komewo. Byonna eby'omu nsi muno sibisaako mwoyo. Tuliwummula mu nsi ennungi ensanyusa nga tumaze kusomoka n'ensi embi tunayimbanga amatendo ga Yesu emirembe n'emirembe. Atusabe. Katonda waffe nannyini n'ensi tukwebaza kubanga otuleseewo nate olw'ekisa kino okusaasirako. Twebaza okutuyigiriza ekigambo kyo, tusaba kisobola okukola mu bulamu bwaffe, kyongere tukyusa kisobola okukola omulimu omulungi mu bulamu bwaffe. Awo bubi tubukyawe, twawukane n'ensi mu byonna, mu bigendererwa, mu bigambo, mu bikolwa, nga tuli kitundu ku nsi, tugireke n'ebyayo. Tusobola okukola omulimu omulungi mu bantu bwe bayayaana okugoberera, naye nga sitaani abalwanyisa okuyita mu bakulembeze ababatwala, mu baami baabwe, mu bakyala baabwe ne mu baana baabwe. Tusaba nga tukwegayirira osobole okuteekawo omukono gw'ekisa obawanguze. Beewe ekisa, tuteeke ekisa kisobola okuwukana n'ensi, tulage omusana gwo nga bwe guli mu kigambo kyo. Tusaba abaana bonna abagusoma basobole okugutegeera. Ensingo esemberedde okufundikibwa okuzingwako ng'omuzingo Bayibuli nga bwe nnyonnyola, nga buli kimu kituuse bwe kifundikirira Katonda waffe. Tusaba n'essembe tuleme okulyamu amazima olukwe n'okuttirira okugavaako olw'ebintu eby'ensi eno. Tusaba tusenga nga tuyimiridde paka lukomye obwakabaka bwo, era tukwanirize mu ssanyu era mu kitiibwa. Tusenga tukwegayirira, si lw'amaanyi si lwa buyinza. Naye Omwoyo tusaba akole mu ffe, atulungamire, atuyigirize. Mu linnya eddungi Yesu Kristo Omulokozi waffe.